Wanfuukidde ekirala nno naawe. Kyekiroba. Hello. Wanji sir. Anti sanze ko Mr. Koyo. Ese boyenze. Ndiye nombako balimu. Jendi bali mu parking. Yes sir. That's why you need help. Since you week and you're and I'm calling you, I'm sitting for me to be a cook at the Yamaku. You got to have in the family and you can go outside. Don't you put it in your confetti? Or to say, Tata Sanzeo, Abagena Bakchalide. Chikuru nyo ero beda tubachaza eranga tuchabachaza Tata badono boba anjawulo bankizo kubanga kuliko omusajja wa kabaka afaanana nti abakulembedde alina omutega nswera n'ebizibaawo ali awo Tata ate anfaananidde okubanga alina neegwaze naye ku basajja bw'abanga ddala kwali ye mukulu ate abo abakyala Tata kuliko abakyala ba kabaka mbalaba Tata bambadde obusuuti bo nga tebatuludde emigongo basimbye batuludde okufa ddala mu butuufu okubanga kuliko abakulembedde kiba kyabulyaza amaanyi okudda wano okwogera kano ne kali nga tetunnaba kumutegeera era bw'abaako n'akweyoleka mumpeere enkuuta mimu eyo tulabe oba alina ebigambo ebiwoomera entajeenya Tata kompadde sakiigo n'obajja bwalimisa weewaawo okamukwasiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyantegeerera ddala sajja wa kabaka mpulira mutambuze singa tubadde tweddira nti twali badde bamugenyi singa tubadde banga bitwali badde bamulindwa kati mweddidde ki mukama wange engeri gye tutagwa bika byombi kulaba kiriza amannya ago tugeewole tugabe nti ffe bamugenyi abalindwa essebo abalindwa weewaawo ssebo ddala mu butuufu mu kyemmamba mulinayo gwe mulimanya kuli ku lusegere mukama wange ye oyogedde kirabika mpulira ssebo mukwano gwo amaloboozi gaterereze mukwano gwo Kizito nazze naye mukulembeza ngogola weewaawo ono namuteekedde munywanyi we gwasinga okwagala bw'abanga oyo muzzukulu wa Gabunga Kizito waliwo wano omutaka ow'olugave mu Kiibi amukiibe amale okumutwalako eno Namayumba weewaawo abali mu ddiira awo ne bannyinaze obubaka obwo bujja awo nno bakwongere engalo mukube engalo ez'amaanyi please kkiriza nkutegeeze bino olira ssebo mwana wattu nti buli ggwanga n'ebyalyo weewaawo omunangole wali okitegedde nti tava kawunga
omulugu omunangole tabakalo omunangole tayawukana na kalo ontyo omulugu alataba kawunga nefe wano omuzze tuli baganda waawo n'olwekyo omuganda tayawukana na ttooke ettooke liva ku kitooke ekitooke ekyo tukyagala nnyo era tukikuumira ddala wano yennono ya wano kubanga kuvaako olulagala oluto kubanga ddagala weewaawo eddagala eryo wandyetaaze taata mukama wange ssebo goona bajja gwe naalimisa eddagala eryo banga olyetaaga weewaawo tuliyita lugemo n'olwekyo obanga bwe luli era abaana ab'obuwala abaluteeseteese kkiriza balukuleetera awo ate oluvannyuma nkubulira ekiddako bawe transport abasawo omulimu bagukomekereza ssebo bagukoze bulungi weewaawo webanga bagukoze bulungi essebo akati kingaagala kimu saagala otambulire saagala ojje ng'otambula kubanga amagulu ago gayinza obutanyumira ng'otambula naye mwenna njagala muggwere mu kamotoka kange awo kensinga okwagala ako kebaŋŋambye kosinga okumanya okuvuga kozikaani ako kakalibu baŋŋambye okamanyi n'erinnya muggweremu obanga olina wootuuse tekigaana kungulira sanga weewaawo essebo kkiriza nkutegeeze mwana wange olira taata wano we tuli obwedda nga tubalindiridde nabo bwe nakulabye ng'onneeyoleka wali essebo mutuufu ne mmanya nti ono omwana atavudde ekiteetikka weewaawo oyo yennyini obwedda gwe tulinda essebo n'olwekyo saagala kukulisa mu kintu kyonna weewaawo fejjukanye mu bino essebo weewaawo ffe olunaku bwali lwe luti olira ssebo z'omwezi ze zakyukamu weewaawo naye omwezi gwali gwa 19 ensi yaffe eno uganda yafuna obwetwaze weewaawo ssebo kati bwe yafuna obwetwaze essebo bendera zonna eza uganda zeewubira ku mirongooti waggulu essebo olwo oluyimba lw'eggwanga ne luvuga kitiifu naye ate eggulo limu nga munaana buganda essebo yafuna obwetwaze weewaawo akati era nabwe kityo bendera zaali ku mirongooti waggulu kituufu eri nga 9 bwe baba nga bakuba luyimba lwa ggwanga essebo nga 8 bakola batya bakuba kitiibwa kya buganda bannange mumumpeera engalo bannange mukube engalo awerekedde dawuda nga tosobola kuba ngalo tukusikiriza ddala banga bakikuba essebo kulembera omulimu ogwo mukama wange abeewo siina buyinza buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoolola ensi zonna twesimye nnyo olwa buganda yaffe ekitiibwa kya buganda kyava naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne site nirafugo buganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa buganda yaffe ekitiibwa kya buganda kyava naffe tukikuumenga gamba akulinaanye nti tube bumu mu kiti
kiyitibwa kya Buganda ekitabo. Omuyita otya? Oyo kitaffe ate jjajjaffe bakuwa obugalo mu kubenga ez'amaanyi. Ebintu ebyo nga babitegeera nnyo nkugambye nti twejjukanye. Essebo kozi yawasa ye ate Allah yamusukkulumya n'awasa ate okusinga kw'omu. Ani ku mukyala we gw'osinga okumanya ennyo? Taata nsinga kumanya Saara. Gw'osinga okumanya? Weewaawo bakumpeera obugalo. Benga ez'amaanyi. Kiriza ate n'omubaka waffe omulungi ennyo w'ekitiibwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yazaalibwa nga gwe wazaalibwa. Naye era yali ayina nnyina amuzaala. Kozi yani? Amina. Amina. Essebo ku bombi obuuyi obwo ne buno obwange weewaawo nga ggwe azze osinga kweyagaliza aliwa ku Saala n'Amina. Taata nzikiriza engeri gye ndi ku mulembe Muhammadi neeyagaliza Amina. Bakumpeera obugalo. Benga ez'amaanyi. Imaamu jangu otuwe Saala insha Allah ffe tubitegeera ebyaffe. Imaamu jangu Sheikh yenna aliwo masha Allah jangu muwe tulina obutambula insha Allah. Sheikh ajje mu butaala bwa kamera awo. الشيطان الرجيم نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أي مكما كتوندا وفموكا وكتوندا وفي الله نفو تليبان دبو أبقون بجولي تليب ما سبوها نجكتيبوا نتليب الجول وكتيبوا وابقافي يسونغي زوانو ensonga eyatwatandikirako eyajjajjaffe Adamu ne Hawa, ensonga ya bufumbo. Tusaba Katonda ow'ekitiibwa abaana bano olwaleero abafumbiriganwa, omwana omulenzi awamu n'omuwala Dawuda ne Shamimu. Ayi Mukama Katonda bawe mukisa, bakulembere mu bufumbo bwabwe, bawabule mu buli kintu kyonna, obalungame mu kkubo eggolokofu lye tukusabye gyewasa mu Qur'ani ekitiibwa. Tukusaba Katonda ofuula embaga eno embaga ey'emirembe, embaga ey'omukisa. Abaana baffe baagalane bulungi jaluno olwaleero omulundi guno guleme kubeera gwa nkomerero, wabula babeere nga badda balaba abakadde baabwe. Tukusaba Katonda mu nsi otuwa obulungi, oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno otuwa obulungi, okukingiriza ekibeererezo ky'omuliro. Tusaba Mukama Katonda ow'ekitiibwa omukolo guno ogw'omukisa okuva ku ntandikwa yaagwo okutuuka ku nkomerero. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mukolo oguguddewo obugere olw'embeera y'obudde. Kkiriza enteekateeka yonna eri wano bwetyo bweri. Naye mbutuufu obuuyo bwo gy'oli era gw'oba ngeri gye bakulembedde banno waliwo eŋŋanda z'obuti ze natadde eyo. Era kkiriza nkutikka obuvunaanyizibwa ozisumulula eŋŋanda ezo, buli omu omusimba akati ke twese. Mukama wange kkiriza. Sebyuma mutambuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taata tusanyusa okubalaba. Taata naffe okubasanga. Laba kuki kuffe ssebo mwe baabo alabo mukulike ekkubo bannyabo. Gwenda byetavudde ewaawo nga ntegeera nti ndowooza ssebo ayambala gomesi. Taata naye abalala basinga obungi engeri gye batakubye enduulu nti ate daddi mu ntebe yataddemu supagulu. Alhamdulillah. Taata tweyanza nnyo, tweyanze. Abaana bawuliza abo. Weewaawo. Kkiriza nti amaka gano g'okyadde wulira ssebo mazadde ategaaniriza. Weewaawo. Kamala okuleetera ku baana bange ab'obuwala abeeteeseteese bakube ku ndaala ate nga nawe bw'okuba ku birozo. Weewaawo. Batambuze. Chango
ebiwayi bya muwogo wandiwulidde bakkirira amagumba gakubagana naye abo bawulidde masha Allah. Amina. Baana bange abobuwala Dr. Shadia kwali nitwogerera mu ssente wano teekateeka embeera eyo mwana wange Allah gye yatuwa wano bwakusitula okkirizanga ssente tugirinayo tutambulira mu ssente twogerera mu ssente. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyiza okubalaba basebo. Naffe okubasanga musawo. Sanyiza okubalaba bannyabo. Bannange bababuuza mwana kule. Sanyiza okubalaba bannyabo. Muddemu. Montio. Eradde basebo. Eradde nnyonnyo bamusawo. Eradde bannyabo. Eradde nnyabo. Ukulika amakubo. Tukayise musawo. Allah yeebale batambuza mirembe. Alhamdulillah geno bagakola okubuuza ng'okutaddemu ebisoko dokita amanyi nnyo mukuliko eyo mmwe gye nabatumye tuvuddeyo taata omulimu mugukoze bulungi babampeera obugalo mukubira bana bataata engalo ez'amaanyi naye yadde gwakanga musana kakiro tabulamu ekyo kituufu waliwo obuzibuzibu taata obuzibuzibu weebuli mpulira naye nze okuweerera okwange engeri gye wampeereramu taata oziita onamalayo byonna sinnamalayo byonna taata waliwo atunudde ku mbaawo eziwera nina mukulu munnange yakoze ku ebyo yakoze ku ebyo kawulire era taata kamukuwe wali awo akongera okutegeeza kuddeyo taata kabi kali mukulwa mwana nga obuwala kyebaba bakwagala ennyo akatiriza ensonga gwe sebo n'obeera n'omwana n'omuzaala n'akula n'aweza emyaka egyo n'agenda mu kampala ebitala ne bimukwata ne bamubuuza ne gy'abeera nga tasobola kwogerayo naye owange omuwulidde kale wanaafunira diguri ey'okusatu alipooti eneemulema okuwa Dr. Hadija Dr. Hadija ani oyo akutimawa wandi taata sooka otuwe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ogiwulire erimu olusawo akati ogamba hala ayinza okugayita amawale tekisoboka yadde amayale erimu gonna masha Allah weewaawo. Dr. Hadija bwenno obwedda mbuuza Dr. Shadia nga sinnakulabako obwedda buli omu alina obuvunaanyizibwa bwakola wano. Dr. Hadija nanga nti nedda nti Dr. Shadia nanga nti nedda dadi tomuyombesa obwedda ali kuvunaanyizibwa engeri gyatusinga n'olwekyo yalina ebiwandiiko ebisinga byonna nti yabadde yakatuuka wano baŋŋambye nti empuliziganya y'omwana wange olyebeereko nti obadde wakatuuka wano n'ofuna simanya aŋŋambye simanya n'ofuna emergency call mu doctors room nga wali omuyi kiki ekibaddeyo taata mpulira mu doctors room ekibaddeyo mpulira nange tufuneyo abalwadde babiri subhanallah leeta ambulensi tubatwale mulago tekyetaagisa ezaabaweerera tezaafa busa tezaafa obugalo buwulire omulala musawo naye nga amugamba nti musawo alina n'eddwaliro asaba saala abalwadde bajje ate abafunye agamba referred to Mulago hospital kakati gwolifuna ddi abange babeekoleddeko masha Allah weewaawo mpulira kati nno taata mu balwadde abo ababiri mpulira waliwo gwe nsobodde okujjanjaba era ng'oyo asooka ki ekibadde ekimutawaanya esooka ekibadde ekimutawaanya taata mpulira yabadde yalwadde microphone naye mutawaanya mutawaanya taata koggwe konze kasooke nteke ku doozi n'ogimuwa ngimuwa era mponeddewo naye ate era yetaaga okumuteeka ku drop teke ku dripu eri eyammwe yo nama awo waali oba olina waadi ey'enjawulo gy'onookikolera eddwaliro eryaffe taata ya bbeeyi masha Allah era twategekedde ruumu nga yeye nteekateeka ulira obugalo taata ze zine ziva ewange webanga ddala bwekito okikoze oyo yasooka owokubiri ate ye ki ekimutawaanyi nnyo taata mpulira owokubiri obulwadde bwe buzibu nnyo kiki
kyate the shamiology banange bisobo oyo ngalwaza kajanja mu myaka gyange badde sibuuliranga banne abasomye muvumbula abaana bange mubampeera obugalo kakati olwo shamiology ng'okwogera okasiisiriza kalina eddagala mubuulire tulinone mu ddwaliro kituufu era nga doozi yeetaga ya shamicroconic bannange mukubenga yegenda okujanjaba kali kakati enteekateeka ki mwe mugenda okulimuwa aba waliwo enteekateeka esingako nga benazaala basawo ng'ate ne bwe muddako basawo taata waliwo eyansokulumako oyo eyansomesa chemist era nga bangambye ava America era ennyoni yakamusuulira yagenda omutukolera mwana wange atereka naawe kunakuwaza tuli mukolo tugende maaso atoyogere gwali America wano tunamufuna naye nga tafaayo tugenda gye tumutadde mu award tugenda gye tumutadde mu award oli mulina wodi mumwagala okumuteeka mu kiriniki yaffe wano oba nga wagiteeseteese gyogera erinnya wodi ki shamicrom mwogenda okumukuumira kakati oli edokita omukugu asookaje amusange akole ebiddako bakumpeera obugalo masha Allah nga bamukoze ogwo ng'ate mumugambye olikozi kano kashadi ewedage kanjogeza katera okumya mugasimayi yakalandinga kati naawe ogambye nti yakalandinga mwongere okugenda nga musaafinga kozi we mukiyita empuliziganya yereme kutukawo mugende ku neeti okwo mumugambe ayangwe mangu ateeketeeke tulina omulwadde omuyi ate atukirize obuvunanyizibwa bwamusomesa weewaawo awo tuvuddewo Islamu bugamba ki Nabi sallallahu yagamba man sana alakum ma'rufa oli muntu lwakolera ekirungi omukola otya fakafiuhu wafikum barakallah musime fa illa tukafiuhu nga kiki ekitannabaawo kale bw'oba toyina kyomuwa kale fadi'u musabire ebirungi kogwe tata nzikamba siime masha Allah bakumpeera engalo omwana naga barakallahu fiku ku dola just 10 Allahu akbar awashinge kwa dana okubengala zabana batata niponge vya thamani mama kuigiza kakanumba masaja yote usiwe mbali na Allah masha Allah ani akalina bana banga bawala kigambo ky'abazungu ani akalina manya nnyo easy ani Suhaila Allah bakumpeera obugalo njagala abagenyi abo botunulidde bakuba ebibuuzo bingi nnyo naye nga salaamu tebuzeemu masha Allah weewaawo kale wa alahi wa barakatuhu nange omuwala akamanyi nti obwo bufampi kawujja oluyi bufampi ndaba akakonerera naye waliwo katumu eyakoze ku gundi kubikakwatako kakati kambawe kana akange inshallah tata kambazi kambawe kana ati badde nga nti gwakuwaka ekwatidde ddala engeri gy'okasanze nga kwogera bulungi wano ate kesaze nako gye nakateeseteese obulungi badde nga nti kaliko switi engeri gye sina balansi wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sanso kubalaba basebo sanso kubalaba banyabo eradde basebo eradde banyabo mukulika amakubo ageno bagalima ge waffe bagaana tulabika twalonda bubi
Mulina abakiikirira. Tulina atukiikirira. Politics mu byobufuzi. Kale baana bange abo babuwala. Taata mbalaba. Banzikiriza amaka ganzikiriza. Essebo. Ekyokubiri ennyambala bamukisaakaate. Bw'olabanga omwana ega ne katalabika ng'ali mu ggomesi omanya nti gy'ayambadde yiye. Wallahi tate eggomesi ezo z'abaana abo. Kati mwabe wano mwetereza kyezamwe zateredde. Yes. Tata nzikiriza. Ate gwe wantanudde. Kasoosoma ebyafaayo. Era nkujjukiza. Nti omuntu bw'akola omulimu ennyo obulungi n'aguggusa. Essebo. Kirungi omusiime nga n'entuyo tezinnakala. Taata. Bannange. Kiki? Nyina muganda wange ono yayogera olutata. Aliwa. Ono. Abadde aŋŋamba. Okutambula kulaba. Okuddayo kolaki? Mbukunyumya. N'anyumya bunyumya. Naga nti nze mbadde sirabanga ku ggomesi ntabuliiki. Muga nti wazze kulya na kubala baana ba taata. Obwedde obiraba. Mukama wange nzikiriza. Tobaako kyoyogera ku byambalo by'abaana bange. Dadde nzikiriza. Mpulira mwana wange. Pulezidenti yatuyigiriza ennaku ezo nti takyawa muntu sekinnoomu ssente. Awa atya. Naga nti mukole obubiina tuteekemu entandikwa. Webale kutereeza Luganda. Wandituulidde. Alhamdulillahi rabbil aalamiina. Taata chairman baana bange abobuwala yanamanya bwagabanya. Baana bange abobuwala we mwayise nga mujja bamuyitanga muddayo mashaallah. Inshallah tumusangayo mugambe bagambe nti abagenyi tubalabyeko. Wewa. Toyogera ku nyambala mashaallah. Musajja baana bange abobulenzi. Eddoboozi ly'omusajja nga libunye eggwanga. Engeri ffe bizinesi gye twaziwumula ne tuzikwasa ffe baana bammwe ba bulenzi. Baana baffe ba bulenzi. Akadde mmanyi muyina katono. Twanirize ku bagenyi baffe abo abazze inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddoboozi oliwulidde? Kulya masavu wano. Naye taata. Inshaallah. Daddy. La musoke mukubire omwana ngadi mungalo. Damo tole salamu tuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Naji kasuka najirisi. Tata fe wafe salamu etutabula. Neyo yitayo. Salamu etutabula. Damo tole salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mukubeko mungalo please. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Damo tole salamu. Osose kuntisa. Damo tole salamu. Assalamu alaikum wa la ilaha ilaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olimbino byakweraga nga bere libuse mukalenga oba. Tate kyamazima wanyi kiriza mukama wange mbulira wallahi bigambo bino ate bigula muwendo ki buno naffe bwe tusobodde obwo naye nnyina jjajjange Allah yasitula abantu bamuyita Haji Shabane Semakadde yazaala nnyabo yaŋŋamba nti ku buko tewajja bitali bisabike mpulira eziri muno ze zimu na zino kogwe naye ku buko baleetayo bibikkeko mashaallah baana bange abobulenzi zezimu kale sente zentandikwa abaana bano bagende beegabire mpaayoko olina boolagira obulagizi obuuyi obwo taata eno nsonga busonzi mbadde nga ndikiri wange yokka eno mashaallah la ilaha bannange mukube engalo mwokujja ne baddoni mu kiyita kyakuzannya chairman wammwe yaliwa oze ne baddoni mbadde nga nti ogenda kwongeramu ala chairman nkutegeeze nti obudde bulinga kiso butya ddade bw'otabusala bukusala
Esebo. Nti ebigambo biringa mboga. Bitya taata. Otagivaako obulwa kyofumba. Anti buli wokwata okwepanga okugisusa. Buli kwokwata kiba kikuta. Kivaako. Kivaako otagivaako. Obulwa kyofumba. Ye bingi byaki. Esebo. Akati nno manange. Olira sebo. Bagamba nti anaalya ebiteredde ku ntawumba. Nkulaba taata. Kkiriza nti ddala mu butuufu. Iye. Bano abatukulembera bano. Bwe baali bajja mu buyinza. Ontyo. Baalina ensonga ezabaleeta. Ng'era ziri ku puroguramu ensonga 10. Iye. Era n'awuliriza Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda obuuyi obwo. Alina ensonga ssemasonga. 5. 5 ezo. Iye. Mu butuufu bw'ensonga bw'obanga watandudde ekigere n'ojja wano ewange. Weewaawo. Oyina ensonga ekuli ku mutima. Esebo. Keekadde ove gonja ova embwa gyeyotera odde gonja waakalira. Taata kkiriza